ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa ani gwe bakutte nani ani yakumenya ukani yonna mu Wolokoso mu weekend taxi. Kuchenda musanva kaseti sasa tufema mafaro Simba Mpologoma enunye deme kubuza kwa yona josinzile kupira mpozinga totumbude Royal Simba enene atene kugamba nti oliwa kabinyo wala kupira mpozinga te ojiwuliriza esawa eno yenyini ne tukugamba nti Wolokoso mu weekend taxi mazo kupira mpozinga te eyingirawo nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati kudachiko musanveza kaita kusawa esatu ate tubira mpozi tuyingira ntukugamba ekintu kimu kyokka gwe yona josinzile kupira ngo tumbula bera mpozinga totumbulira dala banafa batufunia dala eye mukono mubere mpozinga mutumbulira dala mulekanye asalongo sirajawe mukono tumbula dala ne palaso jali na yazukuke awulirize Wolokoso agamenti mbutufu ekintu kyekyo ne tugamba osobola okubera mpozinga totufunira ku www.afcloud.com gwe munafali mu diaspora oba nawe yali waneno nga yengo oli mu quarantine ngoyagala kubera mpozinga okozesako ku data osobola okukola ekintu kyekimwe ekyo oba sekyekyo genda ku YouTube channel za Fesinga Wolokoso abeera kuyiseko kati gendo subscribing kati ku Radio Simba TV gendo subscribing kati ku Bokati TV BOCAT ogameko ne kigambo nti TV o subscribing kati oba ku Kakalam Times TYMZ obere mpozinga te o subscribinga. Okay, esawa no nyintu batu kitandikira ko bulungi nnyo ne tukugamba kati tuyingidewo njagala bachali bange mbere mpozinga mukitegera nti tuli mu Wolokoso chali wafe ngamba dance ku Mike igamba bachali baterere bulungi nnyo yangu otobosa mani nja kubabusa singa wera obu sex obunjo bisamu ngeri jeri sound Haji Titibya lutuwe Assalamu alaikum Haji wafe omubwati. Wa alaikum salam hajati bange bebatiyo tukole tuchakati uba Titibya lutuwe mwagala nduba wentandikire we exactly nyini aonawe Haji Titibya. Before that assalamu mwena tukulisa omuntu onave kayunga Lisanyi sokulaba anko Kakalamu nange mbasanze banywanyi eladde bamami lutuwe bebe aliyo n'ababoda abatera okukaya na wano waliwo Derika agamba tunaddamu bati tuddemu muteredde mukyaliyo wadde mugate mukole kumejemu kale kubuza karaja sekwate ngo tumbudde kyenda musamba kasiri sasatu femo mwefe Radio Simba Mpologoma nuje yedembe bagale bavatufya kuchera mu biraka kasiri se musa kone baseruganda batunya ku www.radiosimba.ug nyogera kubuza ko karaja sekwate ngo tuwuliriza amachagona ko lwalero Wolokoso mu weekend taxi na tutuse okusoro kwatenga tongero kwata tukwasa kunsoro kwata tuzimala mu mbere no kubuza ko kwanirizako zeka Kalamu the answer ta answer wo mulembe guno era ndowoza katutandikire wano man nga chenkara tukunukiriza okuweza ekitundu ky'omwaka buchanga COVID-19 abarukawo mu December omwaka ogwedde okuva mu China awo wetutukide mu kaseera kano bawe tukide mu kiseera kino nga bangi naddala abatekebwa bali mu lockdown ku saawa eno balajanira era bayajana ekintu kimu kyokka kyakulya Katonda mulungi tinewakubadde akaseera kakyali kazibu nnyo naye ate waliwo bannaffe abakira ku bandi era nga balinamuko mu mbeera okukwate nga bayamba mu mbeera bwetyo oba otegedde mu mbeera eno bantu bangi nnyo mu Uganda muneno bavuddeyo nga basaba obuyambi era nga naddala nga bali mu mbeera y'okukwate nga bali mu bibinja ebyenjawulo era ne wano tulinawo abasabye obuyambi okuva mu bazira kisa
era nga bano bamanyiddwa nga babloga abantu abalatera kubatenga bakunukiriza okuyitibwa bannamawulire abajjudde singa oba oliawo nga omulimu guno bagufudde ogwa profession oguwedde emirimu mu mbeera eno bano basadde okubatenga basaba obuyambi buno nga bayita ku mutimbagano gwa internet era nga omulimu gwabwe bagukozesa nga bayita ku mutimbagano gwa internet abantu omuli Balamu omuli Jero Muhoozi basadde okubatenga bavaayo okuyamba ku bantu bano nga bakwasa obuyambi buno nga bayita ku munywanyi n'amanyiddwa nga Ashibaga Kato omagwo gwe balowoleza ddala nti ono munywanyi ate nfanfe ali ku lusegere nnyo lwa Bobi Wine era ne mu gavumenti empya we n'abanga oba oliawo omukulu ono akawuuse asubira okubeera advisor ajjudde w'amawulire ng'asemedde omunywanyi naye engeri gy'awane mwaka mmere kano mwana tu bannange. My name is Ashba Kato. Kino ekintu kyenkola oba kyenakoze sigwe gusaso kikola. Temabegakaawo babloga bannange ne baŋŋamba naye osakira abantu naye naffe nga tuli bubi naffe enjala etutta twakoleranga ku intaneti tetukyakola ne ŋŋamba kituufu nenteekayo kaposi ne ŋŋamba naye tufe enjala omuzira kisayi naye naasobola naffe atukwatizeeko sinagwe nagamba nti President Gundi tuwe oba Honorable Gundi oba Ambassador Gundi so nabadde ndi awo mwami Balamu nga nkubira essimu nga ŋŋamba posti yo twagiraba era Jeno Muhoozi abawaddeyo kawunga n'akaceere ŋŋamba bannange nti muyogeeyoge tufunyeyo k'okulya ne tusanyuka naye kyannaku nti abantu abamu bandabye bulala sisobola kera kumaca neŋŋana mmere mbulwokuba evudde wa Jeno Muhoozi sisobola kera kumaca neŋŋana mmere mbwe evudde wa Balamu weyabaayi ne pulezidenti wange gwe nzikiririzamu Bobi Wine yakwata emmere n'agiwa NRM gyalwanyisa bagigabire abantu era mwami Balamu nkwebaza nnyo ku lwa bannange on behalf of my fellow bloggers we appreciate your effort ne sikomooko mu ngeri ey'enjawulo ne neebaza ne Jeno Muhoozi ak'ensusu okuba nti no yakkiriza ne batubeereramu ffe situfunye kwekana akawunga kempulira mugamba mbu simanyanga kabi batuwadde nnamba emu ebijanjalo batuwadde masavu omuceere batuwadde basimati batuwadde yakana afumba enkoko batuwadde embuzi batuwadde ennyaanya butto obutungulu kaloti pirawo masala ne gali oyo nno gw'owulira abantu bangi bamulumbye ku mutimbagano nga bamuvuma nga bamugamba nga bwali omusajja omuliwo enkwe era nga mpozi ne posti mu omusajja mukulu gwe bayise Pademani ng'ono producer yagambye nti emmese ekizisa kabeera kamere akabeera ku kamasu ke babeera bataddeko nezigenda muzigenze kalya watu nezifiireeyo naye Ashibaga Kato yagamba nti abantu abo bonna abasonyiye kubanga ye yabadde akikola kutaasa babuloga banne ababadde bafa enjala kitegeeza kusakira abantu 100 mu njala eno n'obasakira munene olw'okufuna emmere mu butuufu zibeera double standards lwaki ffe temukkiriza tukwate ebijanjalo ebituweereddwa Balamu olw'okuba Balamu muwagizi w'NRM mu butuufu temubeera feya buno bu miliyoni 2 tebusobola kunsenda bansenzesenze ebbanga ddene just kino kutaasa abantu singa mbadde neesondera nti kino ekibasa kyonna kyonna kyange omuntu omu nga Ashibaga Kato mwandigambye bakuwadde enguzi naye kino ekibasa ngenda kifisaako emitwalo 10 ezisigadde ngenda zigabira abantu babuloga bannange Ashibaga Kato okuva ewa Balamu we yabadde nga n'ekibasa kyakugambako kirimu yakawa ababloga abawerera ddala 10 kyabukadde bubiri bulambo obujjudde naye nga bomanyi nti ekigambo okwogera nti ngenda kugabira bannange kikyali kizibu nnyo era kikyawemudde bangi nnyo mu kaseera kana ka COVID-19 kane gye buvuddeko etwakwako DJ Nimrod nga ategeeza nga ba DJ bagenda bagabira akamere ebyavaayo ndowooza atandika okukwata nga obiwulira mu mbeera eno sula flexible omu ku babloga agamba kino takirabanga bannange COVID-19 oli otya muganda ngamba otya oli awo okwekedde n'akawunga ka Balamu nguside n'okukuta sagala nakyogera ku simu kya kawunga Ashibaga yakwadde kawunga nasanzeyo deusiwa lugembe nanga munange oda zakyuse afuna akawunga tafuna muceere afuna omuceere tafuna kawunga afuna ebijanjalo tafuna tulina n'amata n'enkoko n'ennyama y'embuzi imano ezo zeekeebe tolyogera nako ate sente zo bazituwadde jja engera tezaaweze ebyamawulire ebirala munayo bimanyi zabadde meka birala ate tusimu n'ofuna kirala kati zaba bakuwadde ngekaso 5 Unaokuta kuoa sindikako 5 Nyandaanya bakayanya santi era nanyeka naye mukama abalaba olekedde mukama yekka ababakulako balekedde abapituko abavumya Ashibaga bamukola bannange bamukumye kutazikira naye kakirabe kubanga esente yafunye nnyingi zirivu nnyo kandi tusindikire ku WhatsApp
era newunyiza ngenegabo okwate simugwire bara mukinga wayi yagamire mu nkubira mugende bugenzi aidi babulanga balina aidi national aidi ta nabwe tuli bunyonyo natuse wali tulinde mmotoka ngamwe tutwakiro kikumi kuyingiza mmotoka kilo zili musanvu zonango bijatwala mukono gumu enagaye bana abana bano era nagame bayogera kimu kyonna kamasabire mukama kyonna kibankoze basinisa bwe bali tebitente ndibiri sinisa yafunye ddwala atatu yetayagala kwogera sinisa ono era yabadde abikwata byonna baana bali tesinisa ono ye wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. wolokoso mu weekend